abasumba mu biseera bingi ino baidda balimba abantu oba babasuubiza nga byetukobye omusumba owundi alwaye kutusomesa ku nsi ensuubize Kanani nti abantu bano basuubiza abantu abasumba baife bajja basuubiza abantu mukole tusabe muzibirire mugeme mu ngalo mugeme mu nsawo nga mweta Katonda mukuba muti sente dinjire ezira kisobola kuyingiza sente mu nsawo nga tokoze. Genda okubiriza abantu baife abasumba nti mwegerese endiga daimwe okuba nga dikola ate nga tidikola bukole aye nga dikola ebyo ebisobola okubafunisa okuvaamu esente n'okuvaamu emmere ey'okulya. Abasumba nenda okubakubiriza nti parish development model eriwo aye mutagirinjirira bulinjirire nimuwulira buwulire ku radio nti parish development model muteye ebirowoozo mujje mwege parish development model niki ekirimu ki ekyetaagisa mbe nti musomesa abantu baimwe endiga daimwe parish development model niki era mubakubirize babe nga basobola okwenigira mu programu eno ya parish development model kubanga yaida kuyamba abantu ife abasookerwako ebitundu 39 ku 10. Olukungaana luno twaluteeseteese okujja okugolokosa abakulembeze abalina abantu bagende bayamba abantu bano okubanga ekkanisa eba n'emmere abantu baba n'emmere tusobola okutaasa ensi yaffe mu bbula ly'emmere. Tinno nga nze omukulembeze kibi nnyo okukulembera abantu abatalina kyakulya ate ne bajja mu kkanisa n'obagamba mutooleke mulina muweeyo ne beeyongera bweyongezi kubanga tebalina naye abantu baffe basomesebwa basobola okuba n'emmere ebamala ne babeera bulungi lyessanyu lyange ng'omusumba yensonga lwaki olukuŋŋaana luno naluteeseteese okuba nga tusobola okuyamba abantu bamu makanisa n'abo bonna abasobola okuyiga babe n'emmere ebamala.